Namonji w'omuntu yeye ku kigwa ky'Omukama Ruhanga obusobozi Bisaka ekimanyiddwa ng'etambire ekiri ku kyalo Kapieni Muhoro mu disitulikiti y'Ekibale nga bakuzanga bagiweze emyaka 63 bujanga akolera eddiini akola ekyamagero nawonya omuntu bwe yamukwatako. Omwezi guno gwa kabiri buli mwaka baitu guno omwaka gwe tulimu guli gwe 83 kuruga Omukama Ruhanga obusobozi azaalwa kwika hati nigwo gwe 83 ogw'abajungu nigwo twandala ntugamba gwe 2013. Emikolo gitandise n'okumba okutumizira nga bakkiriza batendeza Ruhanga w'obusobozi gwe bagamba nti abakolera ebyamagero bingi. Nali nyina omukyalo omu n'abaana basatu naye kati nina abakyala abawerako n'abaana w'obusobozi abampadde. Abagoberezi ba Bisaka bamanyiddwa nnyo olw'okwambala engoye enjeru nga basabanga Mukama waabwe yatandika eddiini emyaka 63 egiyise oluvannyuma lw'okutula ku ddiini y'Obukatoliki. Isendo lyagabirwe yali musomesa w'eddiini enkatoliki akasomeseza emyaka 58. Mwita Katonda kubanga ava muri Katonda tuyita Omukama Katonda ow'obusobozi bwa Katonda ayitibwa Omukama Katonda ow'obusobozi Bisaka. Ffe tutubatiza abantu, ffe tutusabira muntu afudde ate ffe tugataba musajja n'omukyala agenda okuwasa. Mu ddiini endala abakkiriza gye basomera ebyawandiikibwa mu Bayibuli abagoberezi b'obusobozi basoma ebyafaayo bye okuli okuddingana byeyakola omuli okuwonya abantu ssaako okuwa abakyala enzaalo nga bino babimaliriza bamuvunnamira. Bisaka mwijikuba Petero Muyigi akazaala Alfonso Wenkere akazaala Petero Byombi yazaala Bisaka. Ekiro Omukama Ruhanga obusobozi yabandize kukwata ha muntu yakira yatandika omulimo gwe ogwo bwa Ruhanga hati ayikize emyaka 33 kowe taata Omukama Ruhanga obusobozi wabali kwijja mu nsi. Hanyuma 22 kwa kabiri 2008 akayikiriza yakwata muntu yakira n'okurwamu yagenda mu maiso n'omulimo gw'okufuna abantu omuntu owereza emiringo nyingi dora n'abakazi bangi abazaaza muno muna abo balemererwa okuzaala habw'amarogo. Abakkiriza bagamba nti kwe balabyeko mu bbanga n'emyaka 63 Bisaka ng'akola ebyamagero asaana kusiima nnyo era nga kino bakikoze mu kuwaayo ensimbi enkalu n'ebirabo ebirala bingi. Tukikola buli mwaka buli 22 ogwokubiri tubeera n'okujaguza olw'okwebaza obusobozi olw'okujja mu nsi n'atuwonya endwadde zaffe n'atuwa emikisa n'atugabako ebisiraani. Ye Ruhanga ow'obusobozi mu kusaba kuno kuzze kuba kati okumala emyaka 63 asabye abagoberezi be okubeera abagumu obutawukana nti kuba okukkiriza mu ddiini eddembe lyabwe ssaako okugikolerera okugitwala mu maaso. Buli muta tuyizire kulola hati nk'okutwemerere baitu nitulole tukugenda mu maiso olundi tugaluka nyuma. Nizire kubagondeza kugenda mu maiso ebintu ebindi bitabasobeza mutatinda mutagira ki nanga tuteekanize kurungi kiwena tugende mu maiso. Kabogoza Musa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.